botagaliza sanyo omuntu alina fitina omuntu obera kuwa mane fitina nesi kuba no mbo beggars association nga nawo ozichima mu government ya kisirusiru. So I don't want to hear that story. Nti principal simanyali ye yalina baalagira dda mu byobufuzi byo Bobi Wine byakulema watugamba Museveni tajja kulayira yalayira. Bobi Wine n'otugamba nti Museveni tajja kuyitamu yayitamu. Bobi Wine n'otugamba oyina Abamerika weerabidde ne mutandika okuyimba ntebe mu ntebe kati muli magere mu bigere entebe mu ntebe yaggwerawa kati babuuza abaani UP ntebe mu ntebe byaggwerawa ne mutugamba mugenda lopa Museveni simanya mu UN nulire embwa zino mbuzigenda lopa Museveni mu UN n'abana Uganda tumanyiddwa principle tujoze kati Bobi Wine gowe mu olopa otya Museveni Bobi Wine gwe kenyini n'otugamba nti oyina Abamerika ng'oyina kazibwe sibanyani ono yagwa eddalu abeere Boston ekyo kivuuka ekyo ekyagwa eddalu ekyo kabuye Boston ye mu Amerika gw'oyina kati omuloopa otya principal mufere just naye ali awo yebuzabuza bwebuzabuza mwatugamba mwabawangula akalulu ngati mu State House nga temuliyo mbu President Bobi Wine ate n'owulira enkyanga bamukutte abula these idiots. Era just Bobi Wine waona nti oyina Galibo Society abana Uganda beerabira mangu mwatugamba President Museveni tagenda kulayira jiji no myaka 3 ku ntebe kwali what went wrong principal ali mu byanyanja kati omulamwa gwababula mwatandika mutugamba mission 2021 tuli mu 2023 mission yakomawa principal mission 2021 ey'okujjako Museveni yakomawa. You are just misguided missiles. Mission yagwera wasaba fere Bobi Wine goja mbo mission simanya ya ku Museveni mwatugamba ina tali center Netherland naye mutujoze NUP mujoze gwa temagamba ina tali center Netherland mwerabidde mbo mwine electoral commission yammwe ne mutugamba nti President Museveni walemerako gwe kenyine Bobi Wine mbo mwadde omwezi gumu werabidde saba fere muze mutulimba limba wane ebyekisiro naye saba fere principal olaika werabidde bye watulimba Bobi Wine gwe kenyini wakwata omuzindalo notuga mbo Museveni omuwadde mwezi nogawo mwezi nga munene kati tuli myaka 3 sajja atukala kati mission 2021 yakoma watuli mu 2023 Bobi Wine ebyo inotubulira ku Twitter ngate tukyakulaba Bobi Wine ngabo kya tweetinga mbo mwina you vote never ne Bobi Wine oli mufere you vote yakomawa mbo fe ne bajjako internet era tulina you vote ngakako jo musiruka ekabyogera Bobi Wine yasigaza basiru beba kyamugoberera abagezi badduka era wulaba abasinga okwasama eyekolera yasomachi nako kasajja katukavu kanonya sente wano Bobi Wine yali wano babekulu yali agenda kasiba kaddukira Kenya kankubira junior nyambo yogere ne bebekulu. They are younger boys, they are idiots. Instead of going to work oli mu bafere ba Bobi Wine mbutu ina you vote byakomawa ne mutuga nti Biden president mbwagenda lumba Uganda temwatubulira wane Mary ne Bobi Wine otulimbye Mary mukyajijjukira eyajje Mombasa mbweze kuba Museveni lumbuye n'ekitweche nebambi nadduka mbwe Mary ya America etuse Mombasa eze banaba ne Uganda ne bakyamukirira Mary yakomawa yali ekimye bamalaya Mombasa kati saba fere principal
Baba ino inebibuzo bingi. Nze nkubuzizzaako bitono byozotulimba nga banna Uganda. Naye abantu b'ebweru bagenze bakubuuka. Olukuŋŋaana olwasembayo Bobi Wine lwandikulaze nti abantu b'ebweru ebyobufere byo bagenda babivaamu. Ebyokuba buguumiriza ebyalumbuye. Emmeri ya Amerika ezze kuba Museveni. Banna abantu bayimba emmeri. Lumbuye yayimba emmeri. Naye ng'emmeri ekimye b'amalaya Mombasa. Yeyongereye South Africa. Ko Abamerika bagenda badookinga ku ports. Bafuna abakazi. Bobi Wine yatweetinga. Mbwe emmeri ezze. Netujogeddwa. Uganda Museveni akyatufuga amazima. Kawutunya saba fere principle. Byazatulimba. Abantu balinde emmeri egenda okuba Museveni. Abantu ne balinde emmeri pe. Bino byembabuulira, these are facts. In the world, these are facts. Nali nkyali na munnopo. Ebiseera ebyo nali nkyali mu NUP. Nga nupu ekoze olukiiko mbwe emmeri ezze. Emmeri mpaka nakati tetugirabanga. Ne batugamba nti Bobi Wine mbwe asikaja president oba wa Colombia. Naye NUP erimbye eggwanga ne bana bamutulimbye. Bobi Wine otulimbye. N'otugamba nti Museveni tagenda kulayira. Bobi Wine gwe mwennyini mbuwa Museveni tajja kulayira. Alayira alabe. Yalayira musajja kwali. Yenwera chai jajja teabulwa. Nduza atufunuliyanga n'aseka. Ninduza President Museveni atunye eggwanga lino yekennyene n'abwatuka n'aseka. Ngo saba fere principle Bobi Wine atulimba. Natisa abaana. Bobi Wine watisa abaana mu kalulu. Naye nga amazima ogamanyidde ddala nti gwe ne Museveni muli omuntu omu. Nze we nakutiira principle. Watisa banno. Ne batugamba nti wano Bobi Wine mbwageze sikala president wa Venezuela. Ne Kenya tebamuyita. Bobi Wine ne president aliko owe Kenya Ruto tamuyitangako. How can you get power? Nga tulina ggwanga likuliranye likusupporting. Nga n'Amerika okuba amawanga esooka kufuna base mawanga agagyetoolodde. Amerika okuba Iraq bateeka Saudi Arabia. Kati gwe Bobi Wine onimba otya nti you can get power nga toyina ggwanga lyetoolodde Uganda likusupportinga. Nga ne Tanzania tomanyina president afuga bwafaanana. Nga Ruto gundi Raila Odinga opposition leader Kenya mukwano gwa kabaka. Gwe tokiraba nti buli Raila Odinga lwajja wano ayina okulaba ku kabaka. N'amala n'agenda mu State House opposition leader we Kenya. Bobi Wine opposition leader wa Uganda abeera ne Besigye. Tebagenda okuuma akalulu nga bali mu kuwuga ne Besigye. Nobody wants to talk to him. There is not any president in East Africa who wants to talk to Bobi Wine. Ndagaye ekifaananyi ekyo nkuwe ssente. Ndagayo kimu. Ngajja n'omuhoozi atambula amawanga ga Africa. Natuuka ne bwa president wa Egypt Field Marshal Sisi Al-Fatah. Bobi Wine ali magere mu bigere. These are bitter facts. Gano ge mazima agatakaawa. Nze njagala nkyawa nkubuulira mazima. President Museveni okutandika olutalo. Tanzania yamusupportinga. Libya President Gaddafi n'amuwa emmundu. Ne bagenda emundu lye Mozambique.
kati Bobi Wine ye Mozambique yeriwa kamocha tosobola kulwanisa government ngoli munsi eyo. You can't defeat a president in his own country unless you have one point international backing. Tosobola kuba president mu ggwanga lye mpozi ng'oyina factor y'abazungu nenti olwanisa omukulembeze mu ggwanga lye kati Magereye Mozambique kugaba really ebitu bino birowoozamu mu butuufu n'obifumiitirizamu n'olabanga NUP bakozi ba nsimbi tebalina struggle gye balimu. President 7 bali Mozambique nga bayiga mundu. Oyina okuba n'amawanga agakuwagira. Oyina gayina okubaayo. Bali kamocha banwanjaga. Balinda mbu enjoga biyeraje mbu abawo obuyinza. I look at these idiots masquerading as freedom fighters naye negwe abanyankole bano bagenda kutufuga batufiireko. If the opposition leaders we have are still in kamocha bali mukulya Rolex na munanasi waiting for power ate Lubongo yayabi bataddemu era Bobi Wine si Avumye Kenzo Lubongo ya Lewis lekera okuvuma Kenzo simanyi kye yakola. Lubongo ya stop it. David Lewis Lubongo ya I respect you gwenkuwe kitiibwa you have a master's degree from Harvard nga president 7 yakuweerera. Lewis lekera okuvuma Bobi Wine olwo oluzungu oluli ku Twitter lwendaba oluli ku Twitter ya Sauda Madada oluli ku Twitter ya Bobi Yanga nchimanyi that Nubian cannot contain an English conversation, a sensible one, for 20 minutes. Lubongo yagwa bibawandikira. Nagenze netegereza oluzungu oluvuma Kenzo ku Twitter lwa Lubongo ya. Mu NUP tebamanyi luzungu. Can they write that word? Nga nasanga oli Sauda Madada tamanyi kigambo kam. Lubongo yalekera okuwandikira abaana abo oluzungu oluvuma Kenzo. Lubongo yagwa avuma Kenzo. Kati gonde Edi Mutwenga oluzungu alumanyiddewo. Luyali. Wali olideko Edi Mutwenga ayogera oluzungu. Isi David Lewis Lubongo yagwa avuma Kenzo ku Twitter. Lubongo ya kati kwebali basimbye line Lubongo ya bawandikire. Professor Lubongo ya, what is the spelling of the word come? Tebabira osabira ku kitebe. Lubongo ya ngamba ye mwennyini ne dunia nkoyo okuwandikira abana bano oluzungu. Oluzungu lwonna oluvuma Kenzo ku Twitter nga lweni yupi munenye Lubongo ya. Nobiyaniri amanyi oluzungu. Wali odeko nobiyaniri nga akola show mu luzungu. Wano zake mwennyini yali yesibye ku luzungu nagenda nakola show mu bazungu zake ne principal mugato kiddangamu oluzungu lwalema zake natandika you see you know Museveni is a dictator so when you see Luijingere banange zake yaswaze NUP era taddangayo bamita ku Voice of America zake emboge zali muli. But before we done anything, let us first think about Museveni. Principal mwenyini yakwata zake na amutuza na mga zake. Stop shaming my party. Bera ku barometer extra. Ngojeko Lubongo ya. Ani agenda ku barometer extra. Ani agenda ku front line. Wala beko nobianiringa ali ku front line. Ayogera luzungu ki. But these are the people who want power. Mwe. So that is the truth. Gemazima. Nabeni upite mina chemutugamba. So Lubongo ya Lewis, stop writing English statements on Twitter of NUP supporters.
We know those boys cannot write English. It is you who is abusing Eddie Kenzo. Lubongo, I don't know what Eddie Kenzo did to you. I don't know. But Bobian cannot construct a correct English sentence with grammar. Joe Rusenyo Ruzungu Arumani. There are very few people who can speak accurate English in NUP. Here meeting is a NUP Zvera Muruganda to cater for people like Bobi Yang, Sauda Madada, Nidi Mutwe. So principle ya Kaluyiga bamuletera ba Twitter be basomesa abakusomesa sewaka. Bobi Wine yajja tamanyi Luzungu naye bambi he has improved. Wadde luliye kigambo gundi kyamulema classified budget. Now this budget that is unseen. Labanaki. Tubonye ne principle waffe Bobi Wine. Naye nga tukwagala with all your weaknesses Bobi Wine tetulina kyakola. Beera wovuganye mu 7 oli sente. You get your money, Bobi Wine. Yaze siku ina ko buzibu baiza we. Wasanga society ensiru. Kwa million mu Uganda ensiru kabisa. Zeze kuganti Bobi Wine president. 10 million in Uganda stupid. Bajita generation millennium XY. Abazungu bajogerako ejja kujja. Terowooza. Million 10 katezirowooza. Bobi Wine ye president. Nomugamba ayiteko express highway nga tasasudde. Ngate bamalaga nti Bobi Wine bamukutte. Bobi Wine bamusiri ate president bamukwata. Generation millennium XY insiru. So bascientists bakitugamba dda. 10 million in Uganda stupid. They don't reason into omuntu ayina opposition leader atabera atanga ye president. Nengo ebya byogera ali mu America. Ewali ne Senate. Ngebya byogera mukazi mukuru ali mu America. Yagamba nti Bobi Wine ayina opposition leader ate ye president. Nga mukazi mukuru yasoma nonga kati obona okusoma kwe kwa musalira ati. So the problem we are facing in this country, 10 million Ugandans are stupid. Banasansi bakitugamba. Bajita generation millennium X yayonka matagambuzi. Boss. Yayonka matagambuzi. Abana mubayonseza amatagembuzi. Mwifo kyokuba yonsa amabeere g'abantu. Nosakire ekivubuka kisami. Kuyo abana mwaba yonsa amatagembuzi nga bato. Kyekizibuka kyetuyida mu ggwanga lino. Abazadde muyonsa abaana. Abazadde muyonsa abaana. Omwana aba wa myezi mugende mumuleetera amata g'ente. Era obwongo bwe buba bwanti. Kati 10 million Ugandans. Bewaga on 7 mulwadde. Nobaga President 7 ebbanga lyafugidde eggwanga lino nga bulijjo tatugamba. So that's the truth. Bewaga nti Bobi Wine tali ya sente mu government n'omugamba omusango gwa kalulu Bobi Wine lwaki yagujjayo. Angazi tamanyi. So we have really to pray for our generation. Okulaba nti abaana baffe bano tetuddamu kubawa matagambuzi. Abaana tembawa matagambuzi nga bato. These are the effects. They don't reason. Kati omwana anwedde amatagembuzi mwezi gumu, 2, 3 oloza aba human. Banasansi babitugamba da. Kati this generation nga million 10 mu Uganda nsiru. Teweewuunya nga zikugamba Bobi Wine ye president. Ninga musajja ato ali magere mbigere yeetulidde alaba African magic. So sami mulwadde sami oba alwale. Ekivubuka ekyo kyatutamisa kabampaani. Malayika bakiwadde n'obutwe ekyo kisami. Ebyo ebivubuka byagaana okukola ne bidde Bulaya ne bitandika okumanyira abantu. Sami tetujja kusondera. Munakyo twagala tukisondere. Waleko omwana tomulabirira. Biri eyo Bulaya byasamiridde. Mbusami yalwala oba alwale. N'okufa singa kifa.
wano Isimalo yafa kisami tekyakola video nga kigamba aliyose nafa gwe sami nkusabire dduwa yakamulali n'obutwa bakuwadde butono singa osose n'ebyenda nze nina abantu bennakyawanze ekivubuka ekyo kyali kimbega kya gavumenti ekyo kisami nga kiketta Bobi Wine atuuka ekalangala bamusalako kwanze nayina okugenda ne Bobi Wine ekalangala mu kalulu ekitongole ky'ebyokwerinda ne kinyamba Junior tulinya kalangala tugenda kukola operation kivula saagenda bamala okwata Bobi Wine ne banobiyaniriye kalangala ekyo kivubuka kisami tebakikwata ndooza mujjukira bulungi mu bantu bonna sami tebamukwata olo intelligence ekipangisiriza ennyumba ekyanja sami teyabeerangako kyanja buuza kasuku sami wama teyabeerako ekyanja bakituma kibanda we yaza Bobi Wine ku Waya ekyo kyolaba ekyo kisami bakigagenda oli kwanga nga gavumenti wama yali etidde Bobi Wine ng'enoonya kumuloga Bobi Wine bamuloge ne batuma sami oyo mwennyini n'ekyo Julius Katongole bagende babe underwear za principal ku Waya bagenda otuuka ku Waya nga mukazi we Babi azijjeewo oyo Katongole oyo kyekyo Julius Katongole kyabaddeku Katongole wabadde tobega okufa kwa Katolobwama Julius Katongole okuva Katolobwama bwe yafa teyavaawo bimbega tebakusindika obega okufa kwa Katolobwama owandike buli omu kyayogera waletofuna sente wafande n'abimanya gwe Julius Katongole si gwe bakozesanga okukwata babawunsa ba Bobi Wine nga gweyimirirako yabula paka banupu we bakugwamu n'ekyo kisami sanze bintu wano bya kisirusiru njabambula bamuloza nze ndi wa muzanyi ekyo ekivubuka ekyo kyolaba ekyo kisami nekigende Kenya sami ekalangala tebamukwata mukijjukire bamutumya abanda we yaza principal kwa atazisanzeeko mission negwa butaka eyokuloga Bobi Wine nekidduka Kenya ani akufunira passport sami tewagenda kutebe Lubongo ya kusayiningire n'agaana Lubongo yanankubira nangamba Junior ekivubuka kikiro kisami kingamba nkisayiningire mbu kifuna asayiramu ne batwalako muganda we mujjukira kiri ekikazi kyatwalako muganda we sami n'asigala. I know these boys twali munupu nga tuketa nabo basami n'ekyo Julius Katongole sabe ntu wano byakwebuzaabuza kati kijja ku kitebe Lubongo ya kisayiningire Lubongo yankubira Lewis angamba kisami na muganda we jukira sami alina muganda we gwe bawasa kuba muganda sami yajja nanga Junior nze byobukesembeko ye njana kufiira bwerere mu bintu bino Bobi Wine tumukita naye mugezi alina muba informant bambi ye n'agenda bamuwase era gyali afumba muganda wa sami anda nikazi omukazi azooza bambi akoze emirimu kwa hiyo omukazi yamuwasa alina abaana basatu kufumba kyayi pampa bapaminga obanye ebintu by'abaana b'abazungu obeera nani bambi muganda wa sami n'agenda kino kisami obutategeera nekidduka Kenya ngolo Lubongo yaganyo kisayiningira kifuna asayiramu olo kigende mbu mweri refugee camp Kenya eriyo refugee camp aba Canada gye bakoze twala abantu Canada kisajja kyatu kyoze zembwa kikoze buli mulimo mpaka ebitu wamwe ebyagaana nikigende Dubai kati nakirabye bampadde obutwa nyo obwambega bwe wavaamu nga tosiibudde tebaakutte mwana gwe sami wali oloza sami bakwerabidde. How can you run like that? Nekigamba kivubuka gwe komawo otereze fayiro yo kiri Dubai kyasamiridde kiri mukoza bampadde obutwa singa osesema n'ebyenda kyagala kabampane Bobi Wine yakoleddeyo post sami nakugamba NUP yakukoowa
okuva olunaku lwe wavuma Bobi Wine ne lumbuye wali agala kola bya lumbuye otandise sebo okubuuza Bobi Wine ebibuuzo principle ebintu byonga tetubitegeera sitwagongeruddewo muri mukola mbaga ojjukira sami lwe yavuma Bobi Wine ku byembaga mbunupu eri mukola mbaga ne bamukyawa kyofola banga up to now tewaliyo mukulembeze w'NUP yataddeyo sami nti mulwadde nze Junior nkuwa facts nga bwe ziri ku lupapula gatta dots so dom bulire walabyeko atekayo wadde ku Twitter nti sami bamukyawa omuntu tusobola kuba mbega nodda mu bantu sami bamutegeera nekyo si Julius Katongole ye yayika eyambalanga enkofira ye ne yupi amajje ne gatamukwata era ekyo singa okwewuunyisa nti Eddi Mutwe ne Nubiyaniri okuva mu komera yali ndagaano kooti masho yabawa beyiro Nubiyaniri batambula batye ebweru nga passport kooti y'amagye yeziina Nubiyaniri ne Eddi Mutwe batambula batye ebweru nga bali ku beyiro nga te passport yo kooti egisigaza olaba omumbere kabaka w'Erwezirulu yabadde tasobola kulinnya bweru ng'ali ku beyiro kati oŋŋamba otya ati Nubiyaniri ne Eddi Mutwe musobola otambula ebweru ng'ate muli ku beyiro gwe tosobola kulaba nti waliwo ekitali kituufu nze Junior muneebuuzeeko nga sinnafa muneebuuzeeko nze nja babuulira buli kimu mpaka bwe naafa mbalage enkwe n'obuli bw'enkwe buli mu Uganda muno Eddi Mutwe ne Nubiyaniri nga bafuna beyiro bakuwa obukwakkulizo passport kooti yezisigaza Nubiyaniri ne Eddi Mutwe mutambula mutye ebweru nga mukyalina emisango mu kooti masho nga ne kabaka omulamba ekengi ow'Erwezirulu yabadde tatambula bweru omumbere nesekereko mama Junior muli misinga nga sikyaliwo Junior mujja kunsubwa mugambe nti yayogera amazima yalinga Junior mujja kunsubwa Bannayuganda nze mbawa doti ku doti without fear of favor ndaga omuntu ali ku beyiro atambula ebweru naye Eddi Mutwe ne Nubiyan bagenda ebweru ng'ate bali ku beyiro naye bajja bafuulinga era nze wendaba abaana bawagira nopu mbasaasira mugenda fira mu bye mutamanyi ekyo kyokka kyejagala onnyinyonnyole bw'onnyinyonnyola ekyo tamala amateeka nga manyi bakuwa beyiro n'otambula ebweru bw'otadda naye Nubiyaniri kooti masho ko baali mu kooti masho kakati njagala ayogerera kooti masho baabajja atunnyonnyole lwaki Nubiyaniri ne Eddi Mutwe batambula ebweru ng'ate passport tolaba waawo ekyewuunyisa reason lowooza wejjeeko jealousy start thinking ategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi ategedde kyenjogedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi ogaye twafuna Junior twafuna Tamale mirundi Junior twamala kubirako Mukama engalo ez'amaanyi gamba aleluya akitegedde gamba aleluya nze sina kyenja kulekayo nga sinnafa Isima yaŋŋamba Junior byonna byogere nga tonnafa byogere byonna otuuka okufa nga tewakyali byendiko so ekyo ekivubuka kisamisami ekyo mukyegendereze
Sami talina mulimo gwakola. Atambula. Abira mu bifo bya bbeeyi. Sente azijjawa. Kubanga ye MC Rich atambula. MC Rich tukimanyi alina abagaggabe. Sami sente azijjawa. Atunda kabina, atunda lubuto. Kiki Sami kyokola. Bakuwadde obutwa. N'okufa kufa. Tusindiko ketolia usinika binyo. Mnyaka bampani. Buli omukesiye. Juni yanve kubya. Yes. Byebyo munange byebyo. So Sami sinikira muli ebinnyo. Nebe walowooza nti olwanirira beni yupite bakuliko ne bwona yasama. Labirira omwana wo gwe waleka. Omukyala yavuddeyo. Omukyala yavuddeyo. Labirira omwana wo Sami. Muvumye abantu. Mumanyidde abantu mu kifo ky'okukola. Byebyo bya Sami oyo omuvubuka mbega oyo talina mulimo. Yaketta Bobi n'amugwamu. Oyo Sami oyo. Kisiru. Nalabya abavubuka abasiru ne Sami oli musiru. Kyo ogenda kufa oloma. Obusiru ebukusukka ofa okolima. Owe munyambe wali obiyingiramu ki. Gano mazina gankima. Faba mafia faba bisola nze Junior ndi mafia. Mujja kufa mundekeo ya ne Junior faddi nze Junior. Omanyi bulungi gwe. Nze information. Nze Junior manyi Waya zota kwatako mu Uganda oba yagala okuba omulamu. Muina nogo zone area. Kani nze nategeera wawe epita. Nze Junior tebampa magezi. Wali yaba Junior manyika kati content wo aze content wange simwagala mu sente. Eri yaba sasula. Nagenda okujja ku social media kasimanyi nti okufaje ekuli. Je kuli. Gwe kwata ku Waya olabe. Wano mu Uganda eriwo abantu abatasimika mannyo. Kigambe ekyo ng'oli mu ggulu. Amasasi tegayitingana. Wano bakuba esasi mu kabina. Kwogera by'otamanyi. Nze buli kigambo kye njogera nkikali kireetinga. Gamba mmanyi gwe nkigamba. Goroza omanyi bambega abali kuno. Mbatumiddeko bambega ne bannamawulire. Mugamba mutya. Era eno baabo bamunagibega mutya. Buli gye mmala nanti gye mutwala mu bitongole ebikesi. Mwanketta dda. Kati nti olowooza mbu muli bangi kuna bambega be basingako obungi. Bwe balabe mbu Junior biki era byenjogera. Mwendo opalopadde wa President 7 nti mbeera maloji. Mbwe emirimu gy'eggwanga gye ngikolera. Mwagala mbeerewa. Where do you want me to be? Junior nasigala kulya bulamu. I'm eating my life. Ndano mumbulira. Nze President 7 simuinaako buzibu ne mutabani we. Kamanyidde ddala President 7 wavaako General Muhoozi yaddako. Nze Museveni yansubiza obuyinza mu 2009. You think I'm in a hurry to remove him? Nze siri mu hurry. I'm still young. Yes, I'm still young. Twali mu meeting nze President 7 ne General Muhoozi. Nagamba General Muhoozi bwavaako nzaddako. Kati ndekane na mwenze. Nze Junior. I have time to shout to his idiots. Nze sena budde bwa kulekana n'abasiru mu ggwanga lino. Ngenda kuba president mu 2090. Kwa President 7 bwavaako General Muhoozi yaddako. Kati owakana kitaawo yaddako. Mwogere wanerinnya tumudiscussingeko. Nze Junior I'm still young. Sifira mu struggles abatasoma. Now you find a man like me who went to the university. Nti njogere ne Bobi yanga. To tell me what?
Ntize, can you find me nga njogera neye kolera itongwa? What yeah so much? I went to Bodo. I went through good schools, by the way. Don't undermine me kunte kama kirasizam. Mbu junior, I'm listening to Simanyambu mbu chinyozi edimutwa ngambechi. Really. Afisona na kuandika na linyalye nediterera. Iwali nemu ateka uo myaka. So those young boys, ababali munupu. In any UP, I can only talk to Bob Wine and Rubongoya. That's my class. The rest, I look at you kati no biyaniri ngambechi. Who cannot contain a sensible English conversation for 20 minutes? A sensible one. No biyaniri ali ku front line discussing national policy. Nothing. You want me to listen to them? I can't. I'm past that level now. Nzisifu kamira. Ilo muntu yenalowoza mbuze nyina kubanga isima yabagala. Gwe mwakubiranga amasimu isima sibakola boti. Nobody will call me. Nze ndi brandi ndala nnyo. One sikyala. Tusegayirira. Tekiriko mu DNA yange. Me Tamale ondaba waba meka. Even those musicians don't know me. Nze siri soda. Nti eriyo mukolo nti abayimbi bakoze patterns me son of Mirundi, grandson of Yohana Mirundi. To see me it's a privilege. Sibete kamu gwalionda byekayo je bateseza. Kenzo is my friend. The other time Kenzo yali ampita jangu junior mu federation simanya twaise bana mauli namga Eddie Kenzo, you are my friend. I don't call me to other people, call me alone. Nezo pitile mbana mawulire me son of Mirundi. Omuntu obera ko nerevo gyolimu obwavu tebukufuula kisasalala. Being poor doesn't make you to be everywhere. When you want to deal with me, we must be on equal terms. Siwebwa biragiro, simanyirwa, sitisibwa. Ninga nkulisayo nnyo wisdom kaye wisdom wakomyewo after erongo lwani. My brother Kaye is back. Kaye wisdom sebo tukulisayo nnyo my brother. Tubadde tukumisinga. Wotabadde social media sebo president waba bloga wisdom Kaye social media badde kumisinga. Ka chewakola mukodomi wa president. Nino mukulu wa government gwe nasanze Kaye. Nangamba, but where does that boy get the courage from? Kaye chewakola mwami Kalugire. Abantu bonna ne batya. Naye wisdom. Nakutya nange. Nolumba mukodomi w'embuga. Nogaga ajatu bulire. Wisdom. Ate golire vondala. Naye misinde jali ku airport. Nga wisdom ateekako. Social media guzeni baga tumutwalire ekirabe yakola Facebook banne mpomeddwa ka Facebook Kaye yankubira nangamba technocrat konse wanji kanzije nemuka ogenzeko Masaka nti kanyendeke ebulaya. So welcome back my brother wisdom Kaye neka wakola show Kaye wakola show court teri alijikola no Kalugire mukodomi wa his excellence nunga jangu ajatubulire nze jamubuze ekintu kimu. By the Kaye had a point. Kaye yali agamba nti lwaki bagala business z'abantu obutaba na operating license ngate banka teyina. He was right wisdom. Naye baba abana muina college junior wasinatuuka onekaza
naye awo sinnatuuka ojuni obulamu nkyabwagala bannange njagala obulamu sinnabukoowa sina first family gantuulako mune bayinza okuba bali ntebe nga balya so n'olwekyo me as a technocrat I have a duty to guide this country. Okay. Waliwo n'abajja wano ne bangamba we miss Isima. You yourself you can be another Isima, but don't expect Junior to be Isima. I'm the Junior. I'm Tamale Mirundi Junior. I don't duplicate myself to fit your interests. But now we miss Junior. Twice Isima. Twice Zamulio Lugezi. Nawe kola live yuko by the way nawe osobola okuba Isima gweddayo tunulire videos oje you bachita contemplating weyozemu tulabo obona abawo olunaku naye nga Abannayuganda sijja kusukkawo wano mundeke I can find my weekend nende nange I find my weekend nenga nebaza abantu mwenna abaze kulumberwa jjajja abantu bereddewo abantu wadde sente abantu bebulaaya abantu abatuwagadde out of nowhere ngonjagala ng'omuntu benjagala kuno tojja kumpagira lwa Bobi Wine sikwetaaga wano no page si ya Bobi Wine ekyo kino kanchi bagambe don't come here to tell me things of NUP na page yayo ekyo kuli no page si ya Buganda tojja no kunja Samira sibanya kabaka sibali ti wolololo semako this page is not for Buganda ndabwe nabalaba ino page ya Bannayuganda teina dini wano wali wabanyankole wali wabacholi wali wabanozana they are northerners who are watching me bafuna ba interpreter so toleta interest so wano kutandika kumbulira bintu bya Bobi Wine tasobya ibyo wano tebiriwo wano nkalakata ekintu kyokka ekiriwo wano dini yange I'm a Catholic era manyi waliwo abajja okunkyayira ekyo Junior ndi mukatuliki bw'ovuma eddiini yange n'otandika okugikkakkanya n'ekigendererwa bw'ovuma obukatuliki n'obukkakkanya sijja kuvuma era sijja kukakkanya yo wabula njagala ebikolwa byange bikusikirize otegere nti ebirungi biva mu rozale buli abakatuliki bwetugaa nti maali omutuukirivu ojjudde neemanyi n'akatonda musaasire ffe aboononyi otegeere nti kiki ekiri emabega wa rozale eno olaba Junior naye agisaba kati Junior olaba ku ffujjo lyange I can kneel down nsaba Holy Mary. It is a secret. So tuzimbe nyama chachi tulekera okukakanya eddiini z'abalala okuyisa awe ebyaffe oba tokwataganye na muntu tatete kitegeeza mufuuke balabe njagala nnyo abasiraamu nabo bafuuka abakatuliki nesobola bakaka abantu temubakaka persuade them persuade people so sijja kusukkawo wano tusinkane olulala manya asigadde nze Tamale mirundi Junior jamwe sibuli kimu kyenjogedde nkirimu amagezi gwe mu program eno gyekoze jamu ebikuzimba ebitakuzimba bireka manya batulina nnyo olugezigezi Junior byoyogedde sibitegedde gwengani ene simu iyo data gwamugula wali ababitegedde ha Junior mwana ka program ko lwalero sikata era tojja kategira kwati kabadde kako kakati program zino zenkola goba tuziraba mu makuru zireke nze na target market yange nze nina audience yange Junior yoyo byayogera sibitegeera omanye bya Junior abo bawemula gwe bireke tulekere ebyobuwemo byaffe gwe genda mbatawemula bisegera sina gwe mpita manya banagana mwesi bakubantu Junior kakati omulanga Junior Junior wandi badde oyogera bwoti nedda nze njagadde kwogera bwenti oba kitegeera that's what I want to say kati gwe nawe kole iyo yogerenga bwoyagala
Shakumanya.